Ekiriwo sawa eno wina atiisa ku lubuto lwa sheebah kalungi avuddeyo birimu Illuminati abasumba mu ggwanga Uganda bavuddeyo ne bakakasa tulakalira ogenda kubeera nga te omanya ki ekigenda maaso side eyo ngenda kusaba video birenga togiterako ekigalo likinga ate sharingirako abalala comment section ejja kubeera open in case ngwena kiwandagadde okubeera nga te naye osulawo wansi awo ojja kubeera nga te osulawo ka comment ko tongera okubeera nga te tuwuliziganya nawe otubulire side yo gwe ebintu obiraba otya kusinzira ku byogenda okubeera nga te olaba kati ennaku nga ziizo wabaddeyo ekivulu kya sheebah kalungi era ng'ekivulu kino kyatambudde very successful era nga kwabaddeko ebintu ebyenjawulo sheebah kalungi bye yasobodde okubeera nga ate akolera ku stage kakati awenjogeera ssaawa eno waliwo omusumba avuddeyo era ng'omusumba ono awadde bwino atiisa ku lubuto lwa sheebah kalungi agamba nti yafunye okwolesebwa okwenjawulo ku lubuto lwa sheebah kalungi era nga agamba kusinziira ku bigambo bya sheebah kalungi byabadde nga ayogera nti sheebah kalungi tasobola kubeera nga yebaka ku musajja yenna ate ne wabanga ayagala bakyala banne teri mukyala ayinza kubeera nga ate amufunisa olubuto kakati bwino atiisa avuddeyo era ng'omusumba agambye nti yabadde yebaseemu awo n'abeera nga ate afuna okwolesebwa okwenjawulo ku nsonga za sheebah kalungi tulakalira ogenda kubeera nga ate olaba akatambi ako sigenda kwogera nnyo bingi kusaba obeere nga te olaba akatambi ako oba omaze okubeera nga te okalaba naawe obeere nga munaye otuwa side yo of course ku nsonga zino bwe naaba nkujeeyo nina story jengenda okubeera nga te nkuzanyira nabwe ekito nkusaba obeere nga te nayo ogiwa obudde kubanga erimu ebyokuyiga biyitirivu beera nga to subscribinga in case wabanga obadde tonaba kubeera nga te osubscribinga ka notification bell kakoneko ate tubeere nga te tutambulira wamu ffenna nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temubaawo. Alabye concert ya sheebah n'abalokole babaddeyo abamu namwe abamu kyo mwajoose buliro ku live waliwo ebyama ebiri emabega w'olubuto olwo. It is not normal pregnancy. Gwe genda olabe ebifaananyi ebimu. She came on the stage ayambadde nga queen ba queen ab'ekizikiza. Some of those pictures brought her out ng'alinga mermaid alinga omukazi ava mu nnyanja. Ani amanyi omusajja eyawadde sheebah olubuto? Ojjukira nti nno Katonda bwe yali asisinkana Mariya okuyita malayika yamugamba oliba olubuto. Mariya agenda okuddamu okulabika ng'ali lubuto naye nga tewali musajja yalimukwasa lwa mwoyo. Baanoonya omukazi embeerera omukazi atamanyi musajja. Ani amanyi musajja wa sheebah? Sheebah ye kennyini yayogera n'agamba nti nno ye tayagala by'abasajja. Olubuto olwo ebyama ebiruliko buli muntu yenna asabira eggwanga n'amanya n'ategeera eby'omulembe. Osobola okukimanya nti kati mu nsi ey'omwoyo waliwo ekinaatera okuzaalibwa waliwo ekinaatera okureleasingibwa. Ekkanisa eteekwa okugolokoka n'ensaba lwakubanga omulangira w'okwaka asumuluddwa eri eggwanga lino. Mwalabye concert ya sheebah n'abalokole babaddeyo abamu namwe abamu kyo mwajoose buliro ku live waliwo ebyama ebiri emabega w'olubuto olwo. It is not normal pregnancy. Gwe genda olabe ebifaananyi ebimu. She came on the stage ayambadde nga queen ba queen ab'ekizikiza. Some of those pictures brought her out ng'alinga mermaid alinga omukazi ava mu nnyanja. Ani amanyi omusajja eyawadde sheebah olubuto? Ojjukira nti nno Katonda bwe yali asisinkana Mariya okuyita malayika yamugamba oliba olubuto. Mariya agenda okuddamu okulabika ng'ali lubuto naye nga tewali musajja yalimukwasa lwa mwoyo. Baanoonya omukazi embeerera omukazi atamanyi musajja. Ani amanyi musajja wa sheebah? Sheebah ye kennyini yayogera n'agamba nti nno ye tayagala by'abasajja. Olubuto olwo ebyama ebiruliko buli muntu yenna asabira eggwanga n'amanya n'ategeera eby'omulembe. Osobola okukimanya nti kati mu nsi ey'omwoyo waliwo ekinaatera okuzaalibwa waliwo ekinaatera okureleasingibwa. Ekkanisa eteekwa okugolokoka n'ensaba lwakubanga omulangira w'okwaka asumuluddwa eri eggwanga lino. Mwalabye concert ya sheebah n'abalokole babaddeyo abamu namwe abamu kyo mwajoose buliro ku live waliwo ebyama ebiri emabega w'olubuto olwo. It is not normal pregnancy. Gwe genda olabe ebifaananyi ebimu. She came on the stage ayambadde nga queen ba queen ab'ekizikiza. Some of those pictures brought her out ng'alinga mermaid alinga omukazi ava mu nnyanja. Ani amanyi omusajja
eyawadde Sheba olubuto. Ojjukira nti nno Katonda bwe yali asisinkana Mariya okuyita mu malayika yamugamba oliba olubuto. Mariya agenda okuddamu okulabika ng'ali lubuto naye nga tewali musajja yalimukwasa. Lwa mwoyo baanoonya omukazi embeerera, omukazi atamanyi musajja. Ani amanyi musajja wa Sheba? Sheba ye kennyini yayogera n'agamba nti nno ye tayagala by'abasajja. Olubuto olwo ebyama ebiruliko. Buli muntu yenna asabira eggwanga n'amanya n'ategeera eby'omulembe. Osobola okukimanya nti kati mu nsi ey'omwoyo waliwo ekinaatera okuzaalibwa, waliwo ekinaatera okuriliizingibwa. Ekkanisa eteekwa okugolokoka n'ensaba lwakubanga omulangira w'okwaka asumuluddwa eri eggwanga lino. Omuwala ono yansindikirako muzikina nga Fifi kumujjukira empozi gye twasoma ey'omuwala omusajja atajja mu kyaki gwe twagamba oba yafumbirwa kintuntu nga njikola ng'omulwala ono oba mukyala nga ajja mu inbox nga ngamba Fifi yateekako ka voice note nga kampi bwe kati yayogera ebigambo bino ngamba Fifi lwendi kunyumiza empozi yange ogenda kumera olutiko. Nyamugamba nemuddamu nemugamba I'm waiting. Mbandi awo nga ze mu inbox ngamba Fifi nkole voice note mugamba nsoko owandiike kuba nze voice notes by the way abantu bagamba nnyo kubanga message ziba nnyingi tosobola ziwuliriza. Nga mpeereza voice message ngeso okulaba emboozi eno yo ogambudanga Fifi njagala okubuulira ebyantuukako nti ye aŋŋambye Fifi nafumbirwa omusajja sigala ginyumya biwanvu nnyo ngenda ginyumya ekitono. Aŋŋambye Fifi mba ndi awo ng'omukama nsuula mu mukwano na musajja yali omusajja gwe nasooka okwagala nzize mu kibuga era yanvumula gwe nako mufumbirwa nzisidda mufumbirwa nemugamba bukyali naawe ino fumbirwa naŋŋamba fumbirwa nakuvaako nasigala kusanyuka tonze kale ng'aŋŋambye ng'ajja mu kibuga ng'agwa mu ngalo z'omusajja omu nga beeyagala ebiri genuine. Aŋŋambye omusajja yanjagala teyanteekako ku pressure teyakola ki nti ye nange saamuteeka ku pressure nti ye naŋŋamba ng'omusajja akeera ku makya nga ŋŋamba ayagala kumutwala waabwe nti Fifi ng'omusajja ngamba let me give an example nga mugamba ye kayiwa naye ng'omusajja ye nnyombi ebyaddala nga yagwa mukwano na kayiwa nga bazaala abaana ne kayiwa nga kayiwa situla omukazi ono amutwala gye yayita ewaabwe namulagayo nze simanyi famire kayiwa bwe yagipanga. Aŋŋambye Fifi ne bannyaniriza neŋŋenda nga tugendanga okuziika ne tugendangayo ngeri y'emikolo munaye nga mbeera awo nzaala abaana agambye 5 aŋŋambye nazaala abaana 5 omusajja oyo omweranza okuzaala kwange nenkuggala aŋŋambye naye olubuto yasigala nalwe nga baawukanye yaluzaala gaye agenze beetadde naye nga lulwe ndi munange lumu nga owa bakayiwa bafiirwa abamukubira essimu teyaliiwo ndowooza oba yali musafaali simanyi lwaki teyaliiwo mbu nga mukubira essimu amugambe waka waliyo omufu ngenda kuteerako sente ogende eka ng'omukazi yeesitula naye nga ono gwe twogerako nga tetulina tukagenda ku mufu kayiwa yeesitula ne famire ye nabo ne bakyala mu maka g'ewaabwe w'omuwala ne bakyala ebyobuwangwa ne banjula ebyobuwangwa ne bakoma ku kwanjula munnange ng'onaabeera n'akayiwa we kati bafiirwa agenda bamukubira essimu abaawe baawe amugamba agenda waka siriwo waliyo omufu ng'omukazi agenda wabakayiwa omukazi we yagenda wabakayiwa nga badda mu kuziika naye kati mbwa bamaliriza okuziika eyo mu bitooke gye tutuyitira simanya kunya ekitooke simanya nga omumanyi obulombolombo batugamba nga tuva okuziika omukazi omu ku baganda baakayiwa kyavaamu bitawo n'ogamba naye Fifi kyogamba ozadde abaana abo bonna mukayiwa nga tomumanyi bitu like ebyomunda namugamba mulamu kiki kyotegeeza namugamba nno kino kikugamba nga mukazi munno weebaze Katonda omuziro gwo si gwe gwakayiwa kuba ate Mukama yakutaasa notazaala mu muziro gwo namugamba mulamu biki byogera kayiwa yeddira kkobe era wano bwaba kayiwa munnange
omukazi amugamba bingenda okugamba biyinza okulumya oyinza okundaba ng'omubi naye nkuzibula amaaso abaana bo bamanyi waabwe watuufu. Abasajja tebabawanga emmere ku nnyimbe z'abakazi. Munnange nga omukazi amugamba kiki kyogeza kotegeza ngono omukyala mulamu wona amukwata nga batukirira wansi gye bava okuziika. Nga sayidi gye bava okuziika oba ngambe twatuula nga ebijja biri sayidi eri fene tubituula ku mukono sayidi eri kuba bagambe betwali waali wanene nnyo nga wagazi ne tutuula mu muyembe. Omukazi yaŋŋamba ebigamba ŋŋambe fifi n'amaziga gajjanga naye nga sikaaba nti nkubye omulanga wabula nga gafubutuka. Aŋŋambye nayitamu empewo nga ndaba bya bulimba byayogerako. N'amugamba kayiwa tebamuzaala wano kyekisooka. N'amugamba sikugamba nti kayiwa tumusosola naye nkugamba kuba oli mukazi abaana obawa amannya ag'ekika amatuufu gye wazaala oba ekika kiri baagala oba tekiri baagala naye abaana bategeere gye bava bo bwe bali kula beesalirewo oba batandika ebyabwe. Aŋŋambye gomesi n'enzongero zinyweza nga bwe mundaba nkubye ekihuudu kino okuva ewa akasirye. N'agamba wangi n'amugamba wano si we bazaala kayiwa wanyonyi. N'amugamba ajja atya wano n'agamba tulina brother afa wano omukulu yafa yali mukwano gwa kayiwa kuva mu ssomero era ye yamuwa n'erinnya baali bafaanagana. Nange nno omuwala gwe nali nfaanana nga muyita Josephine. Nzijukira I went to their home taata we n'ambogolera ng'alowooza abogolera Josephine. Kati bwe naseka n'agamba gwani Josephine oba okyaliyo nnyonyaako. Munnange mbu baali ba mukwano nnyo nga bafaanagana. Kati kayiwa buli bwe yawerekerangako mukwano gw'abano muganda w'abano okugjeeka mbu nga maama waabwe agamba abasajja batambula abasajja baliiraliira something like that. N'amugamba gwe kayiwa maama mbu maama ekyamuweesa erinnya lya kayiwa kwewaza muvubuka ono kuzaala mu baana be nga ye maama alina ekirowoozo nti taata alabika yabaligako ebbali. N'azaala kayiwa ono kati bamuleeta mu kika naye bamuleeta mu ngeri ey'ama oba mankwetu nkozesa kigambo kibi mu ngeri y'okwebuzaabuza oba kati ye maama bwe yakitwa maama wabano ono omulamu tumwita nakakaawa. N'amugamba kiki n'amugamba ye that's how we came to our family netumwaniriza era maama n'atukutira ffenna abaana abawala abaaliwo nti oyo muganda wammwe temumweyambulira. Kati ensonga lwaki bamuwa kayiwa neri mukalakira wano tumuyita kayiwa era buli kyajja okukolera wano ffe tetusobola kumugaana kubanga bazadde baffe baamuzaala. N'amugamba naye ayina bazadde be abaddala kayiwa ayina ensibuko ye eyaddala so mbadde ndowooza abaana bo bagwanira okumanya ensibuko yaabwe bo beesalirawo oba basigala bajja eno ewaffe oba bagenda eri. Omukazi aŋŋambye empewo yampitiramu mu bitooka awo n'angamba fifi abaana bakulu n'angamba nze omusajja yanyanjula era asitula famire y'abano ng'abuuza mukazi famire y'akayiwa entuufu yalwa nga mukazi sigimanyi yali mukaano gwa muganda waffe yafa yali mukulu w'abano era ne bwe yafa ono yasigalawo n'omwana omulenzi gwe baamulaga ono omukazi gwe yali alowooza nti mwana wa kayiwa alina omwana yali mwana wa brother baabano yamuzaala mu student munnaabwe ye oli bwe yafa n'abagamba ngenda labirira omwana wange be baana omukyalo bwe yalina ababaabana n'omusajja bwe yamusanga naye then n'olubuto lwe yavaayo nalwo naye n'omu gwe yamusanga naye teyali wuwe naye ng'obulamu bwonna kayiwa yagambanga ono omukazi nti oyo omwana wange namuzaala mu student oba mbyogedde bulungi like the late yaleka omwana yafuna student we nga basoma secondary n'amufunyisa olubuto so bwe yafa ono kayiwa n'agamba agenda kutwala obuvunanyizibwa bwa mukulu we n'alabirira omwana kati ye bwe yafuna ono omukazi yamugamba nga ono omwana wange gwe nazaala nga nkyasoma era ye ono omuwala yalabiriranga mwana wa bbaawe mu bulungi. Agambye that was not even the point. The point was being in love and marriage with someone for more than 7-8 years. Nga simanyi gye bazaala musajja watuufu naye nga ndi mu bufumbo nfumba
Angambye Fifi nazaala abaana nga babawa amanya, nze nga batwalamu eri famire babawa amanya nga buli kimu nkikoleramu eri famire. Naye nali sirabangawo loophole yonna nti omwana si gye bamuzaala. Abasajja b'edda baali bazibu, baveeko ggwe Fifi. Angambye nze eri famire ndifanja. Nangamba era nze baganda abawala bonna ab'omu famire n'abalenzi sirinaako. Agambye talinaako yakeera ku makya. N'amulagawo embeera okuggyako ono gwe tuyise Nakakaawa eyamugamba munnange nno nze mbadde ndowooza kati ne mubuuza olowooza Nakakaawa yakugamba mu bulungi. N'angamba yes, yaŋŋamba mu bulungi, tewaaliwo nambu yali angoba. Angambye yaŋŋamba mu bulungi konze bwe mwavaawo. N'angamba bwe nga nkwala neekuŋŋaanya nga bamaze okunyinyonnyola byonna ne bamaama Ssaabanyiga kintu kyonna ne bali abalamu abalala saabagamba nti ntegedde. Agenda n'ensiibula Nazaala n'enzirayo ne balamu bange n'enzirayo nze wange mu kibuga nenninda omwami. Angambye neetandika okuba nga nnoonyereza, neetandika okuba nga neetakula mu bintu bye ndabemu akapapula okuli erinnya eritali liri. Angambye Fifi okumanya ng'ebintu bino bizibu. Omusajja oyo ne obuntuntu bwe yalina mu njogolo ogamba bupapula nga bulimu ag'amannya. Zino singuni zero si nga ziri mu mannya g'amakobe. Omusajja si wakobe. Angambye munnange neetakudde ntandise okukola obwambega nga omanya abakazi ba FBI. Gye nkizuulira nti omusajja wa nnyonyi era mufumbo, ng'omukyalo oli omulala yamusitula yamulaga famire y'ennyonyi n'abaana be. Naye angambye Fifi I had spent 9 years, 1259 with the man. Nga sirabangako sayini nti musajja mufumbo, nga sirabangako sayini si musiraamu nti wahakize. Angambye Fifi abaana bange nga babateeka mu kika kirala. Angambye bwe nabimanya naye sirika nenninda omusajja. Kati mubuuza bino obimanya otya? Angambye nafuna mukwano gwe gwe neesibirako ne mugamba bangambye kino ne kino. N'angamba nze mukwano gwe namugamba nze nali manyi obimanyi. N'angamba nali manyi obimanyi omusajja wo mufumbo alina omukyala era naye mwanjula engagu era naye alina abaana ngagu. Naye lwakuba ye bamutwala mu famire ono gy'aviira ddala emuzaala. Kati gwe ne bakutwala eno. So omugenzi yalina omukago n'ono mbu bafuuse ba Luganda. Era oli yagenda ng'ewaabali n'ono najjanga ewaabano. Ono omufu teyajja linnya waabali ate ono baamuwa erinnya we saategeerere lwaki baamuwa erinnya ate naye n'akirespectinga nnyo. Nalano kati munnange omusajja dda nga omukazi amaze bimugamba mukwano gwe n'amugamba ye agaya ali married alina abaana era ekika kye kituufu tugambe wa nnyonyi gye bamuzaala. N'oli omukyala yamutwalayo kati gwe n'akutwala walala nga nono yereko okwanjula kwono nno. N'amugamba kati gwe ndowooza gwe n'akutwala walala mbadde manyi gwe n'eri omanyi oba tomanyiiyo n'eri eri gye bamuzaala. Omukazi angambye Fifi nawuliranga empewo empiseemu nenninda omusajja oyo nadda. Angambye bwe yadda saayomba wabula namuyita mannya ge gennyini ngeri akayiwa sirimuyise. Bwe yadda ne mugamba mukuluse ennyonjo kulikayo. Gali mu kye yali akutte ne kigwa. N'akyuka namugamba what? Ompisa erinnya ki? Watandise okwenda biki? Angambye Fifi omusajja yanneekalizaamu n'ayagala okungalulira. N'angamba naye bwe nali nnyimiridde nga waliwo akambe ne nkakwata ne mugamba geza. N'amugamba Ssenyonjo si linnya lyo ate liryo lye ntandise okwenda. Mbu kati oyenda watandise n'okwerabira amannya gange n'ompita ag'abakazi abalala. Kyava amugamba omukazi tumuwa erinnya ki mujja we era binnalumansi. Kati nnalumansi ali atya? Omusajja ne yekkakkanya. Omukazi kyava mugamba nze ndowooza twali kyogeddeko kubanga tewakyali kyonkweka. N'amugamba naye nakola musango ky'okubanga abaana abange benzadde ate wabagaba mu kika kirala ate abooliye n'obagaba eri ate buye n'omutwala ne gye bakuzaala n'alaba bazadde be abaddala nze n'otantwala. N'amuwa ensonga ze. Maama we yamugamba bw'ondeeteranga omukazi oleetanga oyo. Maama we akayiwa. N'amugamba nze sigenda kubeera wano ntunulira abaana b'abandi ng'abaana b'obulenzi abasajja mulinyirira abaana b'abandi
onnyanjulira abakazi luwaawo okunnyanjulira ondeetera oyo ondeetera omu. Taata we n'amugamba oli musajja bw'owulirira ng'oyagala kuwasa ffe tuwagala tuweza kika ffe tuzaala tuzza mundu n'omukazi muveeko. Kati ng'omusajja ng'ayagala nnyo maama we tayagala munyiiza ayagala nnyo taata we n'asalawo abaleka awo abo ababiri ono amulaga effamire enki endala. Era bano abaana baamiitinga jjajja waabwe kubanga omusajja yamugamba abaana bo babuuze jjajja waabwe baamulaba dda yatwalanga abaana be ne balaba jjajja waabwe. Kati naye kati bamanyi jjajja ono yaani bo abaana bagambanga maama tuva wa jjajja ye ngalowooza tugambe bava Luweero ye ngagamba abalaka bava Luweero kumbe bava Kyaggwe. Kakitegedde n'amugamba abaana bangamba nga bava kulaba jjajja ze nga manyi obajja eri n'amugamba gwe tewababuuza jjajja kyo abaana baalaba dda jjajja waabwe era abaana bange waffe babamanyi era nabo bamanyiyo gwe gwe batamanyi ate togenda kumanyikayo. Olw'ensonga saagala kunyiiza maama saagala kutabula maama ne taata. Angambye Fifi natunulira omusajja n'amugamba omukazi namugamba ate oli omukazi gw'oyogerako wansanga naye ensonga lwaki ye baamumanya before you. Kyava mugamba naye naawe nakuwa famire ekwagala ekwaniriza ng'omwana so sigala n'eyo famire ebyeno famire endala bireke. Abaana bange biki n'amugamba abaana bwe bali bagenda okutuula ebibuuzo bagenda kukyusa amannya era bwe bagenda babuuze jjajja waabwe teyabawa amannya. Kati bambi n'abaana baali bato nga jjajja amugamba nkwongedde erinnya yeggwe Ssenyange nkwongedde erinnya yeggwe Zigundi Kazibwe bwe batyo baana they never took it serious. N'amugamba abaana bange baabawadde amannya eka. Bino byajjanga wano abaana yatwala abaana waabwe banjulira kika. Angambye Fifi emyaka 9 angambye mwe bye munenye omukazi anti omukazi oli twali tumunenyanga tugambye bannange omusajja n'akwanjula biki comment section mwagiraba nga tolabye famire ye. Abalala ne bagamba abasajja bannange babikola n'abasajja abalala ne bagamba n'abakazi batustagingira famire naffe twabiga. Kati omukyalo ono kwe yajje point n'agamba abantu bewaandika mu comment tebabimanyi yange Fifi omusajja asobola okukulimba oba omukazi Katonda yekanga yalina okubbulula ekirimba ekyo. Angambye nze emyaka 9 nga ntambulira mu kizikiza kyakayiwa ng'ate nsennyonge nayesenyange ne mugamba wazzaako kyangambye Fifi nno muna ebyewuunyisa saayomba gaya agenda okudda nze nga napaakinze dda nga nakkiriza ne ngamba nze sigenda kubeera mu bino bintu nga nze ssebo abange babalaga eri abooli babalaga eno. N'amugamba omusajja yamubuuza kati osazeewo ki n'amugamba tugenda kwawukana. Omusajja n'amugamba akayumba kano okalaba kuumira wano abaana bange kubanga saagala kugenda wa musajja mulala nga njagala olaba abaana bange kuba sinagaanako baweerera sinagaanako balabirira. Nze ngenda kufuluma ngende naye nja kusaba nga nzije ndabe ku baana niwe naakomanga bweru. Omukazi angambye Fifi wendi abaana naye omusajja namuleka abeere ne mukazi we kubanga maama we waali tafanga. Siisabire maama we kufa ndyoke mmanyikeko mu famire ye. Angambye baganda be balamu bange abamu bammanyi abaleeta basenga b'abaana kati abalala mbalaba mbamanyi naye omukwano gwange gyali gwafa. Mugambye lwaki tomusonyiwa ne mweyongererayo awo kubanga abaana bazadde bangi. Angambye okuzaala tekinfuula musiru namuleka taata w'abaana era muwe ekitiibwa kye abaana baabalaba abaana baabaweerera nange nadda mu bulamu kati am just living a life. Mbuuzize waka wavaawo nti asaavaawo wendi n'abaana era angambye abaana be baateekako erinnya ery'ekika nga batuula ebibuuzo ababitudde. Angambye Fifi abasajja atabamanyi yabateerayo omukono. Nemugamba n'abasajja bagamba abakazi atabamanyi yabateerayo omukono tugwa dro. Naye gwe emyaka 9 ogimanyi ng'olina omuntu naye ng'olina kisiikirize. That was huge. So muganda wange todaawo neweeyibaala nza okuba oli eno nga nsubuga wa butiko. Anange mukyala nsubuga abantu munyumiriza emboozi lwakuba ezimu zimmenya zinnuma. I'm tired of carrying your pain guys. Abalambi wumulamu bannange omuntu akubulira emboozi n'owulira nga obulumi bwe bukusigaddeko you don't sleep mentally n'obeera nga naawe tolyokke
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase. Enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.